The Newsroom, where untold story is revealed. Munupu okufuna kadi oyina kuba muvumi okubanga ng'okwalifayinga okufuna kadi munupu. Kyolina okumanya nti ye General Museveni nga ye yafuna dda akatengo tamanyi kyazaako. Ninjagala kwebaza nnyo bulijjo abantu batugamba ab'NRM nti mugamba nti Museveni abawangula ne temugenda mu bantu kubabuulira. Ne tugamba well katukirire mu byalo. Buli ogenda mu byalo nga bakusindikeeyo bakuyiseeyo mu nsiko kati twawadde tugenda ebuyikwe walabye omusajja atuyisizeeyo munda nga tagala naye obwedda abantu bonna bava bagamba nti omusajja ono ne bw'anaakola atya ye agenda. Omubaka Muhammad Nsereka afuddeyo n'ayasa ebyama bya gavumenti byama kibyagenze maaso n'okubeera nga abotola byonna bibino. Omubaka Lutamaguzi Semakula ayambalidde bana NRM n'ategeeza President Museveni nti kagwake keetonye takyayina jadda n'amaaso n'okubeera nga oba oli awo ava mu ntebe oba ayagala oba tayagala. Kakati nno Kabanda ne Patrick Nsamba ebifuba bibabugumye ansonga ki aho aiswa mufumbiro atabuse ate nno munnaye bibino ebizuuse ku muliro ogubadde gujja gwokya ebizimbe mu kibuga Kampala diruki eryawo bibino nno birese n'okubeera nga bijjayo omuliro ogwayokya akatale kannakivubo na biki ebyaliwo ate ku luuyi olwo. Bannakibiina kya National Unity Platform babano balangiridde kateekoteeka Honorable Betty Namboze bakireke naye yekumyemu ogutaaka. Nzeddeni akutuusaako ensonga ez'enjawulo ku mukutu guno Beyond the Newsroom nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Video soko gipereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza ate munnaye neetuuka ku research n'omwali eyo n'asobola okuba nga agifuna era ng'agiraba information yeeno gye tuba tugenda maaso n'okubeera nga tugabana. Gwe nno atannatwegattako mu butongole nkusaba soko subscribing bw'omala subscribing anyiga kade okajje mu personalize oteekemu all of ne notification ku mboozi zonna ze tuteekayo ku mukutu guno gyaba oziraba bulungi mu ngeri emu nawe ayagala olanga naffe enamba zaffe ziri awo osobola okubeera nga ate otunoonyeako ate BTN management oba Beyond the Newsroom management ne bagenda maaso n'okubeera nga bakwasaganya business zo. Kakati nno omubaka Kabanda avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti mu kibiina kya National Unity Platform okufuna kaadi y'ekibiina ekyo olina okubeera nga oli certified muvumi ng'oli muvumi ow'ebbaluwa omuntu awemula era ng'agamba nti ababaka n'abakulembeze abali mu kibiina kya NUP Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Pawo n'omu ayina nsa yadde bino nno tebisanyusizza omubaka amanyikiddwa nga Patrick Nsamba mu nnakibiina kya NUP okuva mu bitundu by'e Kasanda. Bino nno ebibaddewo kankuwaate olabe ki kwe bivudde. Munupu okufuna kadi oyina kuba muvumi okubanga ng'okwalifayinga okufuna kadi munupu oyina kubanga omanyi okuwemula oyina okubanga omanyi okuvuma era bagamba naye mpuuga nga tomuyisaamu bulungi gaali ndika ne UP ndi muwemuzi nzija mukama wange ndi muwemuzi okukuba kutuyisaamu maaso naye oli wagambye byakiyayinze saayo binasigadde ntudde wano by the way kiba kibi nnyo President lwaki tondeka ne maliriza kuzisanze nga ekizaamu lwaki tondeka ne maliriza nina kadi ya NUP program ene gwen ndi muvumi kuzisanze nga ekyokulabira kamuwenga ekyokulabirako nali gye mu parliament nga njogera ebintu byange Honorable Nsamba n'afubutuka wabweru
n'agamba alimba ne mubuuza mbadde njogera ku kinangamba mbadde sikitegedde naye mbadde nyina okujja ku mulamu era otema bugambo oli mulokolera yira ati nimba oli mulokole namusanga agamba UCDA teyina kyeyali ekoze mu constituency ye kati bw'ogamba otya nti nimba nga tova wange nva mubende ate uva Kasambya tuli mu region yemu UCDA yatuweerezanga wamu. Omubaka Lutamaguzi Semakula avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti Museveni takyalina vision yadde akamu n'akeddagala era ng'agamba nti keetonye kagwake n'emyaka gigenderedde omutonzi anaatera okubeera nga amuyita. Ebigambo bino bya Lutamaguzi Semakula. Alina okuddamu amaanyi, ffe Bayibuli etugamba ddamu amaanyi mukakku guma omwoyo. Omusajja afuga eggwanga lino wa myaka 80 n'ezigwamu takyalina vision yonna. Akabinja k'abamuliko kamuleebeeta lwa ssente abalala lwa mirimu era naye akimanyi nti talina support mu bannansi. Yensonga lwaki ne bwakulaba mukakku ng'otambula oba Munyagwa oba Alani oba nze Lutamaguzi asindika amagye kati kyalina weaponi ye gye yeesibyeko bwati amagye. Ate tolowooza nti buli musirikale ali awo musanyufu kuba gw'oyita mu kibuga n'obalaba ebiyumba bye basulamu eby'ettaka. Palamenti n'ebongeza 25% bajawuliriza madde maliriza na kano. N'olwekyo kino twagala okukimugamba walabye twabadde tugende na Kasongola. Because Mr. Museveni knows programs ze bataddeyo secret programs mu Nakasongola districts ez'okutema ettaka lyayo n'okugobayo ba indigenous people of Nakasongola. Ne minerals eziliye zamufuta anti uliza kyembadde maliza mu dakiika yange kulagambe ekisoro mu ngeri y'emu Honorable Lutamaguzi agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti abo bonna babaka ba NRM abagenda maaso n'okubeera nga abali ku lusegere lwa President Museveni bamwagalako kawogo na kufuna kidda eri omumwa kuwunya kugwa ddyo wabula nga teri buwagizi bwe bamuwa era ne bannayuganda ekyo basaana okubeera nga bakimanya. Bano boolaba abamu babambaza byambalo n'okubayambako kyolina okumanya nti ye General Museveni nga ye yafuna dda akatengo tamanyi kyazaako. Ninjagala kwebaza nnyo bulijjo abantu batugamba ab'NRM nti mugamba nti Museveni abawangula ne temugenda mu bantu kubabuulira ne tugamba well katukirire mu byalo. Buli ogenda mu byalo nga bakusindikeeyo bakuyiseeyo mu nsiko kati twabadde tugenda ebuyikwe walabye omusajja atuyisizeeyo munda nga tagala naye obwedda abantu bonna bave bagamba nti omusajja ono ne bw'anaakola atya ye agenda. Ebibyo biwedde kati buli balaba abantu nga bagazalinze okufuna information nga akatengo kajja nga balagira ba DPC nga badeployinga bakuba abaana emiggo bakuba tiya gaasi. Ebyo ffe tebikyatukwatako bojjayo mundu n'okuba ekikulu nti determination yaffe eriwo nti obudde bwa Mwami Museveni n'akabinja ke buweddeko. Kakati nno ku baana ba Nuupu abagenda mu maaso n'okubeera nga basibwa bayitibwa ba political prisoners Muhammad Nsereko wavuddeyo n'ayasa ekyama n'agamba nti okubakkiriza emisango yenga munnamateeka omukukotevu ekyo kiba kiraga nti gavumenti yabulwa obujulizi wabula ne bagenda mu maaso n'okubeera nga babasiba akabanga basobole okubeera nga babakkirizisa emisango naye teri muntu yazza musango gwa Nnagomola nga asobola okubeera nga just asibwayo ennaku oba emyezi 2. Ono nno kyategeeza nti bino byonna gavumenti ebikola kunafuya mitima gyabwe naye nga mu mateeka tebikkirizibwa era abo tebalina musango yadde akamu n'akeddagala. Nedda abaana bano ababadde mu kkomera simanye ery'amagye nedda bakuwuuba bwe batyo babawuuba emyaka eno paka bwe babatuusa mu eyo pulibageni oli neyeekyawa n'agamba naye twaguza ne bamugaa engeri gy'okkiriza naye nga gwe wali olabyeyo omuntu azza omusango gwa Nnagomola n'akkiriza nti yaguza ne bamusibira emyezi 2 gyokka obeena. Kitegeeza bano babadde tebalina bujulizi bumulumika naye nga bawuuba muwuube paka bwa breaking nga kyetugamba nti spirit ye bwe breakinga down n'aga si kyasobola ate nga ne bano bakimanyi nti bwagamba si kyasobola bwakkiriza abatakyasobola bbawaabira bwafuluma. Kakati nno
emyala janna kivu byeyongedde okubeera nga biyinda wuno Ham yagenda maaso n'okubeera nga aweebwa okubanga emyala gyonna agizimba. Kati nno mawulire agava mu nsonda galaga nti ne Owino yennyini bamutemamu dda poloti wagenda maaso n'okubeera nga azimbibwa kyokka nga kinajjukirwa nti wabaddengawo omuliro ogwaka. Bano nno bagamba nti waliyo abali emabega w'omuliro gwokya ebintu by'abantu basobole okweza amataka ago kwe batuuza ebizimbe byabwe. Ebigambo bino sooka obiwulirize. Omusajja gwe bayita Lwombuye ebintu byesitera kubikkiririzaamu naye yagamba nti emyala okuva ewa Kiseka bagiwadde Ham okugizimbako amaduuka. Yakyogera ennaku z'omwezi nga 2 mu Gw'omunaana omwaka guno, naye bw'olaba nga kituukiridde era teyakomako ekyo n'agamba nti n'Owino bagisalamu dda poloti 3 era n'amenya abantu be baaziwa kwe kuli Hamu, kuli Kitandwe, kuli Sudiru. Naye bw'olaba nga ekyomwala kituukiridde awo wentuukira ne ŋŋamba nti Mukama Katonda ono ateebaka taasa abantu. Tugambe nti Lwombuye ebintu byayogera kati bituufu. Nali mbibuusabuusa, ebimu biba bituufu, ebimu tebiba bituufu, naye bwe kimala okutuukako olwoga nti ng'obw'Omuganda bw'agamba nti omala kwekoona. Naye ebigambo Lwombuye byeyogera ennaku z'omwezi nga 2 mu Gw'omunaana bw'olaba nga bituukiridde obaamu n'okutya. Mu ngeri emu omubaka Nambooze Bakireke agenze maaso n'okubeera ng'ayongereza ku nsonga eyo n'ategeeza nti omuliro guno ogujja gwokya ebintu kw'oteeka n'okubeera nga abantu bano eno beeyisa bati nti waliwo information eraga nti emyala okuviira ddala ewa Kiseka mpaka eno yonna Nakivubo gyaweebwa dda Hamu ogenda maaso n'okuba nga agiziba abazimbeko ebizimbe byabwe. Ebigambo bya mubaka Nambooze Bakireke. Baddamu ne bayokya akatale emirundi 3 naye okukomekereza nga Hamu atuddewo. Nalabye amayumba ge yazimbawo enkuba olwatonye gonna ne gajjula amazzi. Ekisaawe ky'omupiira kyafa. Abafifa bajja ne bagamba nti teri mupiira gwansi yonna. There is no international game eriddamu kuzanyirwa na Kivubo. Ekisaawe kifu bakizimba tekirina wadde na pulaani. Wali Lukwago yakanda bagamba banange muzimba tetunaba wa pulani nti twale eri tulina obuyinza ne bakizimba kati bali bajja otwala otya ttiimu y'ensendala mu kisaawe ky'omupiira ekitaliiko wadde pulani kitegeeza teri wa insurance n'ogu asobola kuinsualinga mupiira ogwo. Kakati nno musajja mukulu ono avuddeyo n'ategeeza nti ekibiina kya National Unity Platform tekikyalina bwagazi mu bantu ate era tekikyawezaayo babaka kababe 11 mu kalulu kano. No ye ataddewo omukono naga mu kalulu ka 2026 nedda. Ebigambo bye bibyo. I want to give you a prediction. Kunguwe kumu obutafa. Mukulonda kwa 2026 and keep this record. Which one is my camera here? Gwe mutegeke ebigambo byange bino bwe ndiba omulamu ne bwe ndiba siriwo mu bizanyiranga abantu. Nope. Mukulonda kwa 2026 teyinza kuwangula babaka basukka 11 mu Buganda. 11. That is the highest they will go. 11 of the 55. And I'm not saying nti those 11 bajja kuba mbana bakoma onenze nkugamba nti 11 constituencies zabayinza okuwangula mu Buganda. Lwaki babana abakoze nnyo. Why do you predict it like that? Bemugendo bawa bantu babakoye. Kakati nno Alex Waiso Mufumbiro ng'agenda maaso n'okubeera ng'akumakuma abavubuka kw'oteeka okubeera ng'abakunga nga bategekera akalulu ka 2026 avuddeyo n'ategeeza nti bineeno bye bakola bagende maaso n'okubeera nga bakimanya nti balina okuteekawo amateeka gonna gasobola okubeera nga gakola bulungi bwe baba bakwetaba mu kalulu wabula bandinyeega nabo ne bakola ye kye yakola mu gy'ekinaana ng'ayingira ensiko. Nga mutu senda ogenda mu kalulu wallahi temutu senda agenda mu kalulu nga temugenda goberera kalulu ako paka mu box. Tulina okubanga bwe tumala okulonda kalulu nga tugenda kuyiwawo obulamu bwaffe gwe mulundi gwokka gwe tulina nga tuyita mu nsonga y'amateeka Museveni yakozesa amateeka n'agenda mu nsiko. Kakati ffe tetulina budde bwagenda mu nsiko kubanga tetuwali wagenda kumala myaka 5 myaka 6 nga tuli mu kutiŋŋana. Twagala tumale ewiiki emu ewiiki 2 ewiiki 3 nga Museveni avuddewo ennaku 2 lunaku lumu. Olukulembeze
nkakasa muwulira nti ajja kubawa naye tubeere nga tuli ku nsonga ey'amateeka nga twekumyekumye zino enkiiko zigande kubeera za kusala ntoto za nkwe tugande kubeera mu zino nkiiko kulaba nti ani agenda obeera wali ani agenda olya kiri ani agenda ogabana kiri tubeere mu nkiiko zino nga twewa amaanyi nga twewa amagezi nga tusala entoto tutya natemanya bwe tugenda omuvumbatira ne bakyali be tubagoba omulundi gumu olwo tukomewo nga ddiiro ya gavumenti tugikola ki kubanga nekyemugoba mwe bakyalika mbabuulire temugoba kintu kya bulijjo just Museveni ali omuntu omu naye abantu bonna bonna obasanga bava eri ewaabwe bonna boogera nga abaliwo mu 86 osanga akaana nga kalina emyaka 22 naye nga koogera nga akaliyo mu nsiko kubanga jjajja waako mukwano gwa neiba wa jjajja naye nako ne kajja ne kakuyimiriramu ng'entoka girina ng'amajja kagalina nga bwabeera wano buli lunaku ng'otoba nga tolina kyolina tusigaza tulabe oba bannayuganda tetuutuule tesuutala entoto n'eyopusoni giteeka mu nkola ate bo batandika bali 27 eno layini yokka muli bameka Beyond the Newsroom nze Deni akutuusako ensonga nga zino nkusaba subscribinga olikinga sharinga ate tusobole okutambuza ensonga mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane nga Mungu akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.